Mbotya. Ndi bulungi muri mutya basebo. Essaala zo ndowooza okkiriza nti zaalemye. Si ssaala zange. Wabula tulina okubeera kooti kyegamba. Wano bati yagamba tayagala production warrant. Tayagala kintu kyonna kyakuyeeyayeeya. Ayagala bamugamba nti bamuzenga 3 bamuddenga ameka. Nze ndi wogobeera mukwano gwange kyagambye. Bwakkiriza okwetonda era nze wendi. Bwagamba nti mumpitire bakanjogere n'omuntu eyansiba era nze mba mabegawe. So siriwo kumulagira kyatakola ki? Kyatayagala. Nenze nga mukwano gwe nasuubiza osasula lawyer alina okujja mu kkooti n'omuterayo ssente z'okulyeruzira. Era alira ddala bulungi yebaka buki? Nkikola buli nnaku 5 ngenda nenkikola. Mpaka yerwa naawira ng'emmeeme ye emusobozesa okwetondera gwe yanyiiza amwetondere oba amateeka gamukole ki? Gamulamule. Kuba yangamba nange temuyayiye ekintu n'ekimu. Mundeke mbeereyo wa? Eruzira era netumuleka yona kate gwenazeyo nangamba yabamutwala 72 tikati asowa kilo 78. Tegeeza omulabiridde bulungi. Kati nze gwange gwendi mukola ki? Nentegeddeko ne file endala zi ready. Era bagezaako kubanga babuuza era agenda funa bbeyo namugamba mulamuzi takola ki? Taliiwo. Naye nze bayituba bagenda tusiba bangi bonna. Ne buli mulimu guliko omutango. Businessman nyina natuwake nakawanga bakuta ebintu by'omuntu n'agweddalu. Kitegeeza naffe abakola guno omulimu gwandikoodinga nange ayogera. Waliwo omutango gwe tulina okola ki? Bekubanga omutango gwagenda Luzira. Bana abali Luzira baki? Ate Luzira wayonjo mwabatamanyi Luzira mukyayire ku basibe. Wayonjo nnyo nalabirira nga abantu basiba banyumyanyumyamu awo kati ngambye basula ne Shalom nga bakola akantu akatali recorded. Naye mbategeeza nti bijja kuggwa kuba no bati ye mulokole. Fabatali balokole tugezagezaako ate katusibe kino katukole kino naye ye muki? Mulokole yangambye akkiriza mu government eno naye kimuluma kubanga takubira mu president we campaign. Bwana atukanga omulamuzi akkiriza okumutanga bakola ki? Naye yatugamba tutukole ekintu n'ekitya. Nabyako n'omukyala agamba nti singa sali mu nsonga za Nobert yandize n'amuyamba nze sinze nagana Nobert yampita. Abantu bonna abalina tendakano tukanga babuuza gwe mu Nobert kubanga buli ajjanga mukubirane mukubire naalongoza omuntu wampita nga nsaba buyambi nga nsobola mbumukola ki? Mbumuwa ne bannamawulire mbeebaza okubanga Nobert mumulekeredde okubanga mulaga ensi ekigenda muki mu maaso. Ali mu mbeera ki kuba tulabye waggulu wali alimu engeri y'okuwenyera kwali just nga nti omuntu bw'obeera ng'otula mu kifo kimu tobanga omuntu abadde atambula ki? Abadde atambula kakisinzira lyo obudde wabadde ayimiridde abadde obedde tumwogeza nnyo obudde buwanvu. Ne Nobert talina kizibu nakitya? Nakimu. Naye njagala buli asobola onneegatteko asobola okwogera ne naawe osoogereza n'oyogera naki? Okulaba ng'emmeeme ye kakkana ayogerezeganya n'abaamukola ki? N'abaamuwaabira. Kubanza abaamuwaabira sibalinaako lutalo. Naye ate sinza kulekerera Nobert butajja ku kooti ti olw'okuba alina omuntu eyamukola ki? Eyamuwaabira. Yes. Kubigambo Nobert byawanda oba byayogera saawa eno waliyo essuubi eryokwetonda nga gwe olisuubira? Nze essuubi nga nze lyanzigwamu naye ntwala omukisa okutegeeza nti Nobert alina baganda be alina maama we ne ku kooti azze kitegeeza nti alina abantu abakulu ab'enkizo ku sayidi ye abasobola okwogera naki naye tebaliwo okumalako Nobert ddembe lye wabula alina okukolayo kyawuliriramu emirembe. Nalongo okusinziira ku misango egyatwaza Nobert e Luzira muntu mulala nnyo ate ne gwavoola essaawa eno mulala nnyo. Kati anti ekiconfusing abantu abasinga tebamanyi process ya kooti. File okujja mu kooti state yali sanctioninga nejja wano. Kati file yali sanctioned yaliwo ya muyimbi atya newe twogera kati zonna ziri already sanctioned. Era ne bandi mutadde kati file ziri 14 zibadde andi Nobert yako file 18. Bulikana kuba bawe zikola ki? Ezeeyongera kitegeeza nti Nobert either akyali nnyo mu kkuba eridde Luzira oba Mukama n'amusaasira nakkakkana okwetondera be yasobya. Bwe kitebe kiri. Kale. Tugenda kuva ku mulamwa bwire bagumu okuwagira muzeeyi si kubonaabona. Katusanga mukajja tulekamu akana kemba mugambe lewe kana atusiba ne katumalawo bajja be basajja oyongedde n'ekyo ategeeza katusanga mwena leo ajja kutulekamu nze Nobert Events Generational Promoter tanaba oyongedde musango nilense ekimanya nanga bwemagi sente ze NRM ziwoma ng'ozirya naye zijja mukayirira.
oyo yakalaba Kenzo tannaba NRM eringa nnyanja etabanguka ejja kutabanguka naye mumire bane banamawulire mwebale nnyo mwebalire ddala kubanga mutulwaniridde meseje eno mutuweereze Natasha ategeeze pulezidenti Kenzo yamuwa bukulu ne mukyala we kutubonyabonya ffe bakada b'NRM kati atumalidde mu makomera ffe ne Shalom yamuleese ali mu kkomera era Nyamutolo yamusibye banaye obubaka mu butuuse butuuke wa pulezidenti General Salim Salem Mugambo obubaka abasajja yabawa bukulu kutubonyabonya ffe bakadde abatuufu ab'NRM 2021 yali wa Nuupu ng'ayimba system volongoto yayimbanga system volongoto olwaleero kati azze mu NRM agala NRM kifuula system volongoto banaye bakebadake baseereza katufuukidde ekizibu ffe mu NRM batusangamu bajja kutulekamu obusente bwa kampeyini asazeebwa buli atumalire mu kkomera asibye abaana bonna ne girlfriend we Nyamutolo kuba tamuwasanga mumugambe yakalaba obukulu NRM ebadde n'abakulu bangi twalina ne basukwa minisita bamama Mbabazi mumunnyonnyole mubagambe eno NRM yaffe ffenna ate tetugenda kunyiga kuva mu NRM tukyagirimu mwe tugenda okwogerera bino. We are the national resistance movement. Resistance kitegeeza kusigala nga tukaayana nga tugaana ebyo ebikyamu ekinsibya kuvaayo kukuba Kenzo ng'agobezza abayimbi mulaliza pulezidenti bannaye omusango ki olwalira abayimbi ba pulezidenti bayimba bonna bagravity bayimba bawizo bayimba bakusasira bayimba nze ndi mulwanizi wa ddembe ly'abantu nga generation promoter kyerina okukola bamuwa ssente obuwumbi 5 bw'abayimbi yabubba yabulya ne buggwawo ne ripoti njirina yali awadde abakulu ne bagigoba bino bijja kuggwa mubeere bagumu luzira batulabiridde bulungi temulaba akanyiriro nagenda zitowa kilo 7 kati ndi 8 bwete siwe nali just ndi mu first leave ndi muka first leave ndi eri omugagga omuddemu Luzira Island ndi Luzira Island ekigere tetukizibwa kwambalanga tuziri kuloza emateeka geeri era njagala okwebaza abasirikale b'e Luzira bonna bannaye eri institution yesinze okubandoza mu Uganda eri perfect tebakuba basibe tebatulugunya musibe batulabirira bulungi tuli batufula nga baganda baabwe kumalazi sula mu kigaali nasooka kusula mu malazi nesebo ndi walinnya asooka kusula mu kigaali njogera n'abamawulire esirika tumalako mirembe wayinza n'okubanga Bakenzo we bakuyise bakusindise atajja okuneyimirira ajja buzinga sinze namuyise ogambye ati ne Shalom Shalom nze arapiwa Shalom bambadde obukulu nze arapiwa Shalom ndi mumutegeeza namugambye Luzira tewali byalinnya weba foreign kawansi ku mavivi embeera gisanze ati embeera yasose kyasooka nekizirika kyasooka nekizirika naye kifunye kyaziti kinsanzeeyo kikwatiri kizizaamu essuubi era kati nakisembeza kyasooka kusula naga abasooke bakinyige mu ggaali kati kyazze wensula ku mpimpi ne nkirabirira bijja kuggwa bino tetwakabiraba katusooke tutule mu kooti tujja kwogera nga nfuluma kooti Weekitiibwa omulamuzi taliwo leero naye antegeezezza okutegeeza wamu n'abalala abasibe abajja olunaku lwaleero nti balina olukuŋŋaana luyite conference oluggalawo omwaka